kigenda maaso so naye atuuse n'okuwolereza wa prisons naga mukazi musaasire naye tamanyi n'atugamba nti ajja gezaako okubuuliriza naye bivuga tebyafulumyakomya n'obuuliriza ate bigasaaki so ne tusaba nti kale abeeko bwabakangavvula kubanga bw'oba ekiragiro kya koota nti Dr. Besigye mumukomyewo wano ng'abiri olwaleero awulire rulingi ye ne batamuleeta ne batawa na nsonga kooti eteekeddwa okubakangavvula ennaku zino kooti zifulumya contempt of court orders ne bwoba tolimbyo nga gye bawadde Ssemakadde n'abalala n'abamakomera baali bataddeko ku contempt of court ne babagamba beesibe bo bennyini bagikuwaddeko tebakomye ku ekyo omulamuzi n'agamba nti mpulira waliyo emmata eri mu high court eyo gambye awulira n'olw'ensonga eyo yetajja kgenda mu maaso kubanga wayinza okubeerawo parallel decisions oba decisions ezikontana naye ffe bye twamusaba wano byanjawulo ku byasabiddwa eri yadde ekigendererwa kyakuta Dr. Besigye naye amateeka agawawo obuyinza ganjawulo waliwo era ffe twaconcentratinga ku mateeka agawa obuyinza kooti eno tetwasaba habeas corpus wano wano tuli ku enforcement of rights era naye akikkiriza nti magistrate court eweebwa obuyinza okubanga omuntu yenna anyigiriziddwa eddembe lye ateekeddwa alina eddembe okujja n'asaba akikkiriza nti obuyinza obwo kooti ebulina naye neyekwasa ekyogamba nti tuwulira waliyo ebikyali mu high court eyo katubirekere high court yeba ebiwuliriza kakati ekyo kyabulabe olw'ensonga nti gwe oba olina obuyinza bwo kola ekikyo mu mateeka kyolinako obuyinza ekirala ekitwewunyisizza maybe kwe kuba nti akkiriza n'agamba nti Dr. Besigye mulwadde era tasobola kujja wano mu kooti n'agenda mu maaso na musango n'amuyimiriza okumala ennaku 6 naye bw'omala okukkiriza nti omuntu mulwadde mubi tasobola nakulinnya mu kavuli kugenda mu maaso nakuwulira musango era kooti eguyimiriza n'olw'ensonga eyo obaako ebiragiro byowa okutasobola mu bw'omuntu oyo talina kiragiro kyonna kyawadde kubanga yaligambye waakiri twaligambye nti zifudda dda na lusoko waakiri yaligambye nti n'olw'ensonga eyo ndagidde ng'omulamuzi mumutwale mu ddwaliro eririna obusobozi limujjanjabe bw'anaamala okuwona n'abeera stable bulungi akomewaako bawere nembe n'emisango naye agambye bugambi nti nguyimirizaamu okumala ennaku 6 nga bwe tulinda tulabe ndowooza simanyi oba nga kyekiriwaawo ko teyinza kufuula butuuzi so ekyo nekyo kitunyize nnyo era kitwewunyisiza nti at least akakatono teyali kidde mwami Museveni ako yali kawadde kubanga ebirala byonna tukkiriza nti bibayinza naye ekyo ekitono ennyo ekyoga nti ono mu mutwalo afune obujjanjabi ekyo tekyali mulemye kuwa n'ekisembayo kwe kuba nti agambye nti bail eri extended ogyongeddeyo ng'ate okimanyi nti omuntu musibe kaakati n'otanoonyereza lwaki omuntu gwewawa bail tasobola kubanga ava wakaawe ekyo yali kibaddeko kyakiwaako ensala naga nti bo nga omulamuzi nga bwe yawa bail alagira Dr. Besigye yenjoyinga ebbeeru ye gye yamuwa kuba akimanyi ate kati musibe ate akimanyi tewali misango mirala ye yennyini mumuwulidde talina musango gw'agambye nti bamufunaana kakati naye mu kubigattagatta byonna ne kooti tugisaasira ne mukyala Siena bangi naye tumusaasira mukyala Nankya naye tumusaasira era tumusabira tumanye entebe gyatuddemu awo eyokya eggwanga kati liri mikono gya General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we maybe ne muganda we balagidde high court alabye ebyabaddeyo jjo balagidde parliament caucus mbwetule mangu
bakubirire baleete ekiteeka ekikomyawo general court martial essaawa yonna ndowooza palamenti yafunye gye bayita frog marching. Kakati nabano bambi bali mu bitengo, fayiro buli bwe bagikwatako, buli akwata ku fayiro ya Besigye efuuka hot potato, emwokya eyokya, buli agikwatako agamba nfudde. Buli mulamuzi akwata kati ku fayiro ya Dr. Besigye agamba munzise, Singiza agamba munjagaza ki, mukyala nanki agamba bannange mumbeeredde ki. Abalamuzi abalala buliro bawulira nga tujja kati n'abawulira neke tugambe nti tujja wa Singiza agamba bannange munona ki, oba tumugambe tugenda kati omusaba lulimi manyi bw'anaabiwulira bino nga mubifulumiza mawulire nga bannange munona ki, tumanyi embeera gye balimu kati basabire nga naffe bwe twesabira naffe tetugenda kuwummula. Buli luggi lwonna olutuweebwa mu mateeka tugenda dukonkonako era tubategeeza, kawabe wa principal judge, kawabe wa chief justice, kawabe luddawa, buli luggi lwonna amateeka ge gatuwa okulaba nga tufuna obwenkanya n'okutaasa obulamu bwa Dr. Besigye tujja dukonkona, munaagaana buganyi okutuwuliriza oba okutugulira naye tugenda dukonkona. Nawano tugenda kudda mukyala Nankya tukomawo n'abalala tugenda kujja, olutalo oluffe lukyagenda maaso okutuusa nga Dr. Besigye avudde mu kkomera ate ng'afunye obwenkanya. Mwebale nnyo mwebale. Freedom for all. All for freedom. Freedom for all. All for freedom. All for freedom. Freedom for all.